tukwasa office eno yatukutidde nnyo nga alaze obutali mumativu ku ngeri enguzi ebunye eggwanga lyaffe. Yagamba nti ministry eno gyenjijako kwegamba eggwanga nga Uganda tulina sitaani w'enguzi, n'atukutira ng'abantu bawadde enkasi okwewala oba okuyambako okendeeza enguzi mu ofiisi tutambule. N'olwekyo kyekyo ffenna twawulidde ng'abaministers abapya n'abakadde n'abakungu bano bennyini betugenda okukolagana nabyo, twagala ofiisi yaffe ebeere nga yakulabirako mu byenguzi. Tujja kubeera nga tucreatinga corrupt free zone. Tujja kusooka tulabe munda nga ministry tulabe engeri gye tunakikolamu, naye nga buli bw'oyingira wano oba olinamu akamiromiro ka nguzi nga tukulabula nti this is a corrupt free zone, nga naawe weetereza kulokuba it takes two agaba enguzi n'afuna enguzi. N'olwekyo abawulira eyo nabo abagaba enguzi teweesembereza wano mu ofiisi ndi ngende ndaba minisita omupya muweyo kabaasa. Seetaaga ntandika nange. So Mukama wabeera nga mubeezi tujja kukituukiriza. For God and my country.